Uganda Eyenkya. Mulabya ffendi yagadde okumanya ebirowoozo byokka lw'engeri gye katambudde generally okuviira ddala ku ka president aka parliament okutuusiza ddala ku local government. Honorable. Akalulu kano maze ebbanga nga nkoogerako okuva bwe byatandika campaign zonna nga bwe muzimanyi campaign zonna zaali ng'olutalo, naye ekyenjagala kusiimako ndowooza ku akalulu konnyini at least ffe twali muno mu Kampala general entalo tezaaliwo naye baatugamba awalala eyo awalala zaaliwo. Era njagala kwebaza Katonda kubanga entalo ziri nga bwe zaaliwo during NRM primaries ne campaign zonna za presidential candidates nga bwe zaaliwo, singa entalo zasigala bwe zityo ndowooza byandibadde bibi nnyo. Naye ku kalulu konnyini kulonda kwa president ne ba members ba parliament at least bye twalaba entalo tezaaliwo nga bwe twaziraba. N'olwekyo akalulu ne katambula ne kaggwa. Okay. Naye bw'ombuuza nti wakalabye otya, ffe nga Sedu sinaba kusoma bulungi ripooti ya Sedu, n'olwekyo wano nja kukubuulira ng'omuntu nga nze Matembe nga bwe nakalaba. Akalulu kano generally nze kusinziira ku experience yange ng'omuntu, akalulu tekabadde kalulu, kabadde kugula. Kugamba waliwo okulonda n'olonda abantu bagende babakiikirire, naye n'okugula n'ogamba nze nampaaki nze nkuwa akalulu. Era ne ekyansanyusiza n'okulaba nti ne President Museveni naye yakirabye n'akuba omulanga nti abantu bange aba NRM abagudde bababbye. Gwe gavumenti ebagibba batya? Tukimanyi bulungi nti gavumenti eyebba akalulu era ebikoze ennyo. Nze nkubuulira eri yonna abantu bangamba bano ba security forces babayita like the RDCs, abalala be bani the intelligence officers kugamba bantu babadde babagula bagamba $6,000 $6,000 oba miliyoni nga babagula $2,000,000 balooke bakkirize bali bajje ba staffing of box. Kugamba ebintu ebibadde eyo byonna akalulu tekabadde nti kulonda nti balonda bakulembeze, naye kugula. Ate mu kugula omwo ekibadde ekivuga abantu okugula kwe kulaba nti baluzinze interest mu bakulembeze, kubanga omukulembeze aba agenda kukolera. Naye gwe bw'ombuuza nti gwonampaaki, kubanga nze personally nafunye shock y'amaanyi nnyo, kubanga nga president bwagambye nti twe aba NRM batukiitinze, nange awo ne nkoncludinga nti buli omu yenna ayasingiddwa akalulu yabadde cheated, kabe NRM kabe omulala nga independent nga nze oba parties endala, buli omu yenna yali cheated. N'olwekyo bw'ogamba nti abantu obululu bubadde mu cheating, kitegeeza nti obululu tebugenze bulungi, tebubadde kugamba tebubadde free and fair. Environment yali teri free and fair. Ogenda kufuna free and fair elections si za lunaku lumu. It is a process eva wara nejja netuuka ku endi nga n'olaba nti yes ebintu byatambudde bulungi kutuuka ku lunaku lwonnyini lwetulonderako nabyo ne bitambula bulungi. N'ebyaffe tebitambudde bulungi, bibadde entalo, bibadde okulwana kwokka. Kusooka basooka omanyi covid yabiyingiramu nga tebanaba ku displayinga registers abantu banavotingirawa, kale ekyo nakyo ne kiaffectinga obululu. Ate ne Electoral Commission yali emaze dda okuwandiisa abantu abanaalonda ng'emyaka 2 gamba ng'abaana abavubuka abato nga abahitinga 18 balinga over million eyo bo tebalonda kubanga bali tebabawandiise. Kale kugamba ebintu byava mabegeeyo nga tebiru free and fair, ate nga bigendereddwa kubanga enjeri Kyagulanyi yaveeyo najja nayingira n'akankanya
n'akankanya ebintu nebikankana byonna ne wabaawo okutya ne wabaawo ki ebintu byonna ne bikolebwa nga si the right way. Kale nze kyengamba era olaba Kyagulanyi bwaleese petition mu court. Petition kagireete kubanga oba ne president yalabye nti wabadde mu cheating, n'olwekyo abatuwangudde batucheatinga, fe abawanguddwa abatuwangudde bacheatinga, fe abawanguddwa twaba cheated. N'olwekyo n'oli naye okuleeta petition ndowooza abadde mutuufu ng'ali in line ne president byayogera, kubanga tajja kutugamba ntoni aba NRM bokka be bali cheated ate bokka abalina essente. Nze nkubulire nalaba ssente mu bululu. Essente zino ez'omu bululu kusingira ddala eziva mu NRM nze zinyiiza nnyo kubanga nzize nga ndaba ye NRM kugamba leadership ya Uganda eno president alowooza nti NRM yokka be bannayuganda bokka abali muno. Era kyova olaba agenda n'agamba abantu abebwera batakubira abatalonda NRM n'abagamba mwe temufunye service kubanga temwalonda NRM. Ugamba najjako abantu rights zaabwe ez'okukyuzinga muntu wezaagala. Kati nalabye Kasese ng'egamba munnange ffe twagenze mu NRM kubanga NRM yesi Ugandani tasaaniddwa okufuna services. Ugamba eyo si democracy kubanga democracy gamba especially multi-party democracy nti buli omu akyuzinga omuntu wayagala. Naye bw'omala okukyuzinga omuntu woyagala n'agenda mu buyinza kubanga awangudde balala kati gwe wennyini we bakyuzinze gwe bamuweereza ate oweereza buli omu yonna. Toweereza nti bano tebandonda n'olwekyo sijja kubawa kalulu, bali tebalonda sijja kubawa kalulu. Kale okola nti president ayimirira public n'agamba mwalonda bubi n'olwekyo temufunye service. Ngamba kintu ekyo kyaswaza nnyo kubanga kiba kiraga nti you don't understand, totegeera obukulembeze kye butegeeza. Kubanga obukulembeze kitegeeza nti abantu bajja kukompitinga, abantu balonde, oyo anaayitamu kati yakulembera bonna. Ne bwe ba constituency ne bwe ba chairman ne bwe ba mayor okulembera bonna kubanga first of all zine sente zobo obaweereza ko service sente zaabwe kubanga misoro gyaffe bwe mbasironze NRM tekitegeeza nti sasula musoro osasula musoro omusoro gwe guva mu sente zino ezirabirira abantu. Naye ekizibu ekiri ogamba Abannayuganda nkozesa ekigambo bagumazibwa okugumaza. Muzeeyisi yajjanga akyogera kati yasucceedinga mu kutugumaza kubanga tewabaawo civic education ebaawo, abantu baba tebabitegedde agende ne bagamba wayi bw'otalonda muzeeyi ofa. Babadde okutya kw'amaanyi nnyo. Nze kankubulire nga bano nja kuboilinga down kubanga abanga bandonda kubanga nze nali wakulondwa nasala mugenda mu bazeeyi ngende nkulembera abazeeyi. Kati bwe bamala kukiranga bagenda kulanga etteeka eryo mu palamenti ng'okulonda kwatandise dda okwokulonda abazeeyi abanaalonda ffe. Ate nze kankubulire kwatandika nga mu NRM primaries abantu bonna batali mu NRM bo tebagendayo okulonda. Nze nagezaako okugendayo ne bankugira bwe nali nakatuuka ku LC 2 wali nasooka ku 1 awo tebaliiwo bagamba nti abantu 5 buli village. Naye bwe nagendayo nasanga waliwo omu nze nemba owokubiri. Mu kyalo kino kyoraba temuli council zikulembera ba elderly na byonna bw'oyeetooloola tebaliiyo. Ate bo batugamba nti structure kweri eva ku kyalo erumba elderly egenda ku parishi egenda ku sub county egenda ki. Naye ku byalo bino gwobabuuze nti bali ludda balonda bavaawa bantu bali tebamanyi nti balonda. Kale okulonda okwa elderly kwalimu of secret elections
than secret ballot. It was more of a secret election. Kubanga nze bwe natuuka ku parish awo ng'omukazi n'avaayo n'avuma bano abaali banominati nze nti muyinza mutya kunominatinga Matembe si wa NRM mulekera ngenda kubaloopayo. Abakadde ne bagamba ffe tubadde tulooza akalulu k'abakadde naffe ne tulonda ono omukazi tumanya n'atwogerera ne bagamba ajja kubaloopayo. Ebyo ne bikomaawo. Bwe nabiraba ne nkomaawo ku parish saayongerayo nengamba nti kasita nja kuva eri direct naye kati kyenjagala kukubuulira nti obukiiko bwonna obwali butulonda bwali ku LC5 aka district akakiiko k'abantu 5 aka district ne city be baali balonda zikola 146 cities and districts. Kale abo 5 be baali balonda omukulembeze nganze mu ggwanga lyonna. Mu region bana aba region bali balondwa abo 5 kusinzira mu districts ne city eziri mu region eyo. Nenjagala kukubuulira abantu abo bonna oba walimu abaayena abatali NRM sirooza nti basussa mu bantu 10 kugamba yali NRM election eno ey'abakadde teyabadde election ya Ugandans ng'abakadde ba Ugandans no ebadde elections ya NRM. Kale ekintu ekyo nze lwaki kimpisa bubi kitegeeza nti abantu bonna abatali mu NRM bo bwe kituuka ku interest group ng'abakadde tebajja kufuna na service kubanga tebajja na kuzitegeera. Lwaki nkyogera bwe ntyo kubanga bakyuzinga eyo system gy'olaba eva ku 1 kutuukira ddala ku national. Aba NRM bokka be balumu. So singa nayitamu mu kubeera mu parliament bwe mba ngenda kuconnectinga ne bakadde ab'omu Uganda muno nga mbakiikirira nconnectinga through obukiiko kubanga nze ng'omuntu sinza agenda mu ggwanga lyonna nga onyinza agamba nti kamitinge akakiiko aka parish obukiiko bwa parish mu Kampala district ojja kusanga obukiiko bwo bwonna bulimu ba NRM bokka teri bantu bonna abalimu. Kale kugamba structure yonna is hinged on NRM only as if NRM bokka be bakadwa be bali muno. Era bwe nali in campaigninga nabagamba nti nze mmanyi nze nyinza kubagatta kubanga nze ndi independent nja kuleta ba nupu nja kuleta aba anti nja kuleta ba DP aba UPs kubanga nze ndi independent mbalinking together kubanga bo bonna bali bana bali bamaze okulonda NRM region zona NRM kati nze ndi wa kutano ne mbagamba banayi since I'm the 5th one let me link you n'abalala bonna abatali NRM ne bagaana tebampa kalulu ate olowooza balonda bali baguze. Kankubuulire process nga bwe yali. First of all nkutandika kutuukira ddala kwaba balonda bali NRM bokka owulidde. Nze siri NRM ndi independent nenesimbawo ne NRM flag bearer. NRM yeyeka yalina flag bearers mu ggwanga lyonna Uganda, Northern, Western, Eastern ne National. Baina NRM flag 5 era bokka be bayitamu. Bokka NRM tewali omuntu omulala bokka be bayitamu. Nze navaayo nenzija nga independent ne mu Kampala muno wajja abantu abali independent naye kakubire abantu ngamba kubira bagamba Matembe tukumanyi wogenda kutwogerera ojja kutuwa kalulu mu ggwanga lyonna abantu nenjogera nabo ne bagamba tujja kuwa kalulu. Kakati olunaku bwe lwatuuka ono candidate wange esimba nange basooka ne bamuwa miliyoni 80 millions muntu omu. Nze Matembe ndi omu tuli babiri ezo sente zonna oyiwamu zaaki ng'oyite mu kalulu. Nze Matembe sayina na nusu naye nga nesimba n'omuntu ayina 80 millions anoonyeza akalulu. Naye nze ndowooza akalulu bwe katuuka oba bagamba nti Matembe alabika ali power or something kakata ndowooza baayiwayo ezitasoboka kubanga ku lunaku olwa registration omanyi bakola national conference. National conference twagikolera ku Kaboja University. Kati ku lunaku olwo election registration abantu bajja ne baregisteringa 21st on 22nd nga balonda. On the day of 21st
abantu bange bonna ne bankubira gye bava gyonna ne bangamba nti gwe ono akwesimbyeko pege atuwadde sente za transport atubukinze mu mahoteri nga sente abo wameka meka agenda kutusasulira transport ne hoteri n'emmere gona atuwaki bona mu north mu east wa yonna nga bankubira ne mbagamba bayi nze nzize kubakiikirira ng'omuntu nze mbawa amagezi gange ndi capable nyine expertise zange zonna nzimanyi nga bwe muzimanyi mwenna ngenda kubogerera manifesto yange bali bagirabye ne bagamba nti this is a great manifesto naye honorable natuwaki ne mbagamba oboya abawadde transport sente za government namwe muziwayo emisolo muzitambulireko mujje abateeke mu hoteri mubirye abawe sente allowance muzirye kubanga zammwe naye bwe mutuuka ku kulonda mulonda oyo anaabogerera kati netugenda kuna eyo gundi kabojja bwe twatuukaawo ekyasinga kumpisa obubi nendaba Electoral Commission eno really Electoral Commission gamba nze ku lwange eri in bed eri mu buliri ne president ne NRM as a party kubanga natuuka wali nensanga omukazi opponent wange apichinze camp yateeka content ayinako amazi ayina soda ayina we mugenda okulondera we tugenda kulondera ayina tiimu y'abantu bonna yafuna bano bava mu university bawa yayina about 30 people of young people bayina eno gundi mask za NRM abantu we batuukaawo nga bwe batuukaawo batuukirawo ku tenti ye in fact abalala bali tebamanyi batuukirawo baba receivinga babawa a big grand reception abagala soda bagibawa babawa mazi babawerekera babakwata ku nsawo bisawo byabwe nga babayingiza munda Electoral Commission mwe yali etudde nimbiraba nengamba bino biki nentuula munda ne bajja bwe bamala kwewandiisa nga bagenda wali ku bali nga baloketinga hoteri nga bawa sente za lunch zokulya lunch kubanga zo ekiro bali bagenda kulya mu hoteri ekiro ng'emmotoka zibatwala nagezaako kwogera bano abaana babayingiza munda babayingiza speed bwe banda abantu de wali bwenyimirira kugamba abantu you are welcome nga shutting down abaana nga tebagala tebakkiriza njogere ne vota yenna bamuwadde NRM gundi mask bagenda bonna ku registering on the table bonna bambadde NRM mask bonna nga ba Electoral Commission bwe baba registering bwe babatwala bateeka mu hotel by the end of the day nemberawo nenkiraba ne bantu bange benali ngenzeko nabo nga basatu awo byonna nembera banalina agents bange bwe zatuuka sawa nga mwenda nengamba Electoral Commission nebye mukola ddala mbitegeera is this right ne bagamba tetubimanyi nengamba zino NRM mask kugamba temuziraba abantu nga baregisteringa this is an NRM election nembagamba nti as far as I'm concerned in NRM election serious and it is a national election kati ne bagenda navayo nga about 6 o'clock baclosinze abantu ne babatwala ekiro ne babawaza dina babasuza mu hoteli za Rubaga ezo nzimanyi Rubaga eyo Sydney hotel waliyo Popol Memorial Center waliyo ne hotel eri kumpi ngegenda wakayanje eyo mpya mwe bali ya dinner kubanga bakola celebrations bakola ekiro manyi bana abaana babadde babakolera n'ababavuga banjagala nga bankubira essimu naye maama ebintu birabika ebyo bifudde efe batuwa sente bana abaana babadde bayingiza abantu babawa emitwalo 5 buli omu for 2 days abo baba ashers naye oziraba ezo sente ziri ku muntu omuyeka omuntu oyo nkubulire bye yasoma omuntu oyo ayina certificate yasooka kufuna certificate ya social work naroka naddayo nafune ya diploma in social work just a community development officer yakola Kanungu obangu ne Parisa 2 districts kuvanga abwao the highest education she got was a general certificate simanyi neyo diploma and the highest job she has ever done is a community development officer ate mbulira ngeno ziri elections how elderly people are picking somebody
who must have had elder experience. Kubanga kutuka ku myaka eno gye tulina oba oyina experience yona oba oyina person with a national character oba omanyi byogenda kuteesako oba omanyi kati anayandisinze n'awangula Matembe with all the qualifications bwe bamala kubagula abantu bonna bazinawali ne bagamba nguza PhD zonna tuzirinyiridde mu ttaka bwe bali bazina bati nange nengamba nti kurai my beloved country nengamba tukabirire bano ba elders oba basanyuka nti za degree za PhD zonna zino n'obumanyirivu Matembe bwayine nguba bulinyiridde mu ttaka kati mu bulinyiridde mu ttaka mugenda kujjayo kyeri so ekyasinga okunduma nze nali sirowooza nti aba elderly people bayinza kugulwa naye ku lunaku olwo bwe batuukaawo bali tebaagala nakuntunulako bona bambadde masks zaabwe of course yali agula ndaba dishinga mask buli omwe yali talina eza yero bali bazireseeyo ng'aguze mask ng'azibadishinga ne bayingira muhoro omwo ne bakuba music n'asituka n'amobilizing abantu bonna ne bakuba dansi ne bazinaawo mu electoral wonyini wetulondera ne bazina ne bakuba dansi ne basanyuka kati nengamba ba Electoral Commission naye banange eno olwale oba this is election ne bagenda ne bamustopinga nti lekera okumobilizing abantu ku this point kakati afterwards of course batuwa platform ningenda nenjogera nayogera nange nenjogera of course nawo kiraba bulabi omuntu ayina community development officer certificate ne former distinguished legislator in Uganda and the minister Pan-African Parliament former minister ya establishing a ministry nekola I mean former founding member of all these regional and national organizations national and internationally connected omuntu nganze ayafuna award omayina afuna award as one of 100 women heroines over the world in 1998 nafune award as one of 100 omuku bakazi 10 mu nsi yonna abali bakoze difference on the life lives z'abakazi worldwide oyo ye Matembe yawangulwa mu Akalulu former community development officer kakatawo ogamba nti bagenda kukola kyeje balaze bagula buguzi bulk purchase naye wabula kati njagala kwebaza nnyo abantu abo 56 abakulonda 56 kubanga Akalulu bakalonda nga sikalaba naye we bali bonna njagala kubebaza kubanga bo balemera ku mulanwa obagula Akalulu bagula nene ndoza nze ngaze Miria Matembe nga ndaba tena yinza kungula ndi mukadi anayinza kungula nti mu Akalulu ne ndubira abakade bafa abandi baddeyo mu gundo mu councils ezi ziryeyo nga mbalaba nti they are the type of bakade ngaffe abajja kukola ki kumanye kyebaagala ne batwa Akalulu nga tebabaguze ne first of all saagala kuvuma abakade abali eyo bali abalala nga bangi bali omu bamanyi ne abalala abasinga obungi kubanga bali balonda NRM blindly kugamba nga balonda nga bamuzibe b'amaaso n'olwekyo osangayo abatamanyi luzungu gwomuntu oyinza agenda ku council 5 yekutaano ovudde mu 1 n'otuuka ku yokutaano n'ojjayo abantu abataasoma nga boteeka mu council so bwe twatuukayo abalala of course be nali nsuubira nti bebanaabayo abali distinguished retired teachers retired nurses retired public servants retired corporate personnel zabo be nali nsuubira nti bali eyo bagenda kundonda naye nensanga abo baaliyo yes naye si be baaliyo nti be bangi waliyo n'abalala abana abagendera ddala mu bangi ne bagamba tulonda ekirala kye nasangayo nga batya nnyo tebaagala nakulaba kubanga bali all NRM nga bali tebaagala balaba oyimiridde ne Matembe ng'ombuuzako kubanga nga batya bajja kubaloopayo nti be bakoze eki be balonze Matembe kale okutya kwonna okuyingidde mu Bannayuganda nti bakulaba oyimiridde n'omuntu atali NRM bayinza kupanishinga bayinza oba kukola ki sibitegeera kale okutya kwonna kwaliwo ekirala
nga baraba nti balina okufuna ssente kubanga kikyetaago kyabwe kye baagala mangu era bangamba Matembe oli mulungi era bwe namala kwogera ne bakuba mu ngalo ne bakuba nnyo nga byembabulira byengenda kubakolera nga balaba nti bya mugaso ate byamaanyi ne bangamba naye maama ebigambo tebimala olina okutuwa kyakulya negamba naye Uganda ekyasinga okunkabya nempulira nkabira mu mutima gwange eggwanga lyaffe gye liraze nze nganze naraba mama Mavenjina mukyala mulokole mumanyi naye namulaba agula abantu yabateeka mu mahoteri naliyo Arua nali ngenzeyo ku meeting abantu abo nenga nkamba meeting Electoral Commission nga bwe bayise ku balonde nange kangendeyo mbalabe nga bakunganye bonna wamu nembatwala manifesto yange nensaba Electoral Commission nzikirize mbabuuzeko mbagambe nti bajja kunsanga Kampala bandonde neba ekiro ne bangamba mama oliwa fe mama Vanjina tuwadde wano mu hoteli mu sanctuary bajita sanctuary gye balya dina tuli wano tulya mama tetufunye tetumanyi ne tetuyinza kufuna kubanga batutadde wano ate batutadde mu mahoteli kugamba naye n'abateeka mu hoteli oyo yali yesimbayo yankube namulaba nga saawa 10 nga ntuuse Arua nangamba nti owayi nze nawedde mudda kubanga omukazi abantu bonna abaleese bibe gamba bali baba owninga babalina weyo power nga baba owninga tebakkiriza gwoyogere nabo kale oyo namulaba nga n'abagula ne bamuwa Akalulu n'awangula kakati ono owa Buganda nawe Central nasendinzeyo agents bange nasendingayo agents ku lunaku lwe bamulondako oyo yagulira ddala oyo ye yalina billions ndowooza kubanga bangamba ze yali abasasula oba oyogeddeko ne Captain Babu oba mama Halima Namakula. Did you talk to Halima Namakula? Of course, both of them. Halima Namakula nanga nto wange nze ziri esente sizirabangako kale ku end endinze balonze okay balonze abantu bonna asembayo ali 75 be balonze bakade kati Matembe ndi mukade yes nebwondaba nabagamba n'okubagamba banange mu neutralizing abakade abali era bajja kutuuka muri bebako olwebako tebamanyiridde nabye bagenda mu first of all teri no pozi mama Mavenjina kubanga ye yali mu parliament ate yali minister neera bamba akuze nnyo naraba bamukwatirira tambule ye yayina kyamanyiko neba nabara so bantu basuubira mu kyanjawulo bana be balonda nze saagala kubanya omuba kubavuma naye manyi parliament kyekitegeeza nkimanyi gwe ba ministers ba Museveni ababebasenga basoma budget tobalaba kati nojja ng'oli 78 79 simayi 75 ngojja otuule wali oteese ki oyina okusoma ojja kusula ekirongo osoma bitabo ebyo ng'obitegeera kugamba nze nali ndowooza nti abakadde babawa that representation eyambe kuintegrating issues z'abakadde nabo mu development plan and governance agenda nazo nka omanyi kyali kintu te omanyi abakazi kye nabakolera nga ngenze mu public platform kandi na passion eyo yogenda kwogera abakazi nabo babe integrated mu development program and governance kyembadde ngenda kukolera abakadde nze wolabo aye nali ngenda kutuukayo mba mobilizing byonna mbina mutwe bye nali ngenda kubakolera naye bambe babusubwa kubanga nabagambye nti you miss me out, you miss all, you miss it all. Era nze ndowooza muli bebafiiriddwa nange nfiiriddwa kubanga ffe ndi omu ku bakadde ababadde bagenda ku benefitinga mu bye tubadde tugenda kubakolera naye bambe nange ng'omu ku bo nange nfiiriddwa naye ekisingayo obubi ze morals. Uganda Eyenkya.